abaana balaze amaanyi and of course yabadde enteekateeka yaabwe okyegedde nze njukira ku prom yaffe tetwalinawo mu motoka za kikule kira tebatukiza in fact tewaliwo na mbeera yakuleeta mu motoka yaddeemu okyegedde it was more of kweragako masuuti tewaliwo boda twali ku ssomero because ssomero lyali ya Kisulo era twagikolera ku ssomero kati bano nabalabe bagenzeko ne out ng'otuma mama n'akuleetera engoye nga kukima suuti waka naye abaana bajjayo ne suuti z'abalaata baabwe era nze suuti gye nayambala nja kulaba ku prom yaffe essuuti gye nayambala yali mu ya muganda wange naye nagikima waka wotegeera nti abantu baavu kwe kuba nti ebintu ebya bulijjo bibatiisa okyegeera ebintu ebya bulijjo bikolaki bibatiisa. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Waliwo essomero eriyitibwa Elite. Elite yakumye omuliro abaana bajjidde mu mmotoka nga si buno obuntu nga mmotoka nsajja ne zijjula buli wamu ekirungi. Waliwo emmotoka enkazi. Awaayi atisagala tugendeyo ja kunyiza abaana bazze n'emmotoka nga ndala mukko amamotoka gajjudde buli wamu then womaliriza ekyamamotoka walabyemu efaanana yange waliwo ate ye yakikubye walabyemu efaanana yange nazirabyeko temwabadde muganda wa temwabadde leka nkubulye ekika kiri tekyabadde nti kyekugamba temwabaddemu infinity aleeta video nga mwaddemu infinity yadde bbiri emmotoka zabaddewo temwabaddemu infinity nanti naye emmotoka zabaddewo then away from there tugenda okulaba waliwo ate ye yakikubye rumu n'akigatta ye yajjiddemu helicopter nga it is just prom abaana bali kujoyinza okuyita akabaga akagenda don't say it's just prom omanyi kati mmwe omanyi enewe kati obwavu bungi ekyamazima kyobola nti ebigambo bino oluusi bwe tuba tubyogera abantu abamu bawulira bulala naye there are so many factors around that situation naye kisookera ddala nti abantu baavu nnyo era ekyo kyatandisa okunkakasiza nti abantu baavu mu Uganda ebyaddala abantu baavu kati abantu wotegeera nti abantu baavu kwe kuba nti ebintu ebya bulijjo bibatiisa okyegeera ebintu ebya bulijjo bikolaki bibatiisa nzikiriza nti abo abaana balaze amaanyi and of course yabadde enteekateeka yaabwe okyegedde nze njukira ku prom yaffe tetwalinawo mu motoka za kikule kira tebatukiza in fact tewaliwo na mbeera yakuleeta mu motoka yaddeemu okyegedde it was more of kweragako masuuti tewaliwo boda twali ku ssomero because ssomero lyali ya Kisulo era twagikolera ku ssomero kati bano nabalabe bagenzeko ne out ng'otuma mama n'akuleetera engoye nga kukima suuti waka naye abaana bajjayo ne suuti z'abalaata baabwe era nze suuti gye nayambala nja kulaba ku prom yaffe essuuti gye nayambala yali mu ya muganda wange naye nagikima waka nga si yange yali entuukatuukamu akatonotono era nali nenalongo era bweri yali amasavusavu bweti ng'emassamaseete kakati ng'emeremenye oba yali kikaaki yali emala ebiseera bye waliwo akayimba kani nabitaka olimba kali kakalule bamwitani Angela Kalule katikitiki obwedda bambuuza kano katikitiki nkulabeko mukwano katikitiki kali kabanyinya tikitiki njijukira kyali wange bamwita Angela ne mwana Angela yona gyoli ali mu Canada ba US tusimanyi watufu nenga mulaba atero naye ga Angela mwana watukola bulungi naye waliwo mwana bayita Angela ku ssomero yaffe bwe mbadde ngamba Angela Kalule Angela Kalule yayimba katikitiki era yayimba katikitiki naye mwe yakayimbira nja mukulaga kyali wange naye kayimbira nede yakayimbira Derek
Deriki omuta Deriki chali wange nalina ne filimu awo by the way naku z'omwezi oba mmeka ku Thursday eno na filimu awo ku Bat Valley agenda okulaunchinga so kichengeza kugamba nti mwajja mu masamasa twajja tumasamasa promo yaffe naffe ku level yaffe twamasamasa era abaana abali ku ssomero batunulanga ne bagamba abaana bano engato ya haje engato gyebalengera kugamba engato najjayo ya daddy era saagimusaba kubanga nanonye engato emalayo musonso ng'ebuze ng'ey'okusomero tesobola kimala esuuti natwala ya brother wange engato kubanze daddy wange akasente yali akayina bulungi mu mbeera zonna naye waliwo ebintu byotamugamba kola kati pulomu kyali kizito okukimunyonyola kubanga ninga nengatto newe weyulise asooka nakugamba sooka ogireete twalina omusajja waffe nga mukiga yayawo nakulabyawo ng'omusajja akanika engatto era ddali ngagambirawo kogwe njafana kugatto nze nemanange era engatto nga okulekanga ebuze nebulira ddala bubuzi ekyali ng'ekizibu kubanga twatuka ku level nga zino sente z'okubyewaka nga zogenda n'ogulaba engatto nti kyengezaako kulaga dadi gwaffe tajajamyangako ku ssente ne bwaba zijajamiza yazijajamya nga tategedde kyagijajamiza okitegedde either ng'ozimuyitidde mu kitabo ekitaliyo okitegedde kati gwe n'ozikola ebiki ebirala so kikyegezaako okulaga nti it has a background of course abaana abo emmotoka ezo zonna oyinza okubalanga mu bo bonna nga mwabaddemu nga babiri oba basatu abalina emmotoka ezo ebyaddala nga zaabwe oba okubanga temwabaddemu n'omu nga yiye ontegedde wano wenyonyi adempa yes nga yiye kakati ekyo kimu naye okuba nti abantu baffe oluusi baavu nnyo nti oli bw'atunula bw'ato ye abatandika kubala ssente natandika okubala renti gwe bamubanja natandika okubala byatanabakola natandika okubala ebintu bingi nnyo natandika okubala n'alaba emmotoka n'alaba ya miliyoni 4 n'abala amafuta n'abala distance n'abala essomero mwana gyasomera n'agamba mukama amasudi abaana ge bambadde n'agamba mukama ye kikikyo kati obwavu nakyo kintu kikulu. That is one of the key things byolina okutunulira ennyo nti abantu wabulusi bali bubi kati bw'okolayo ekintu kyonna abantu beeraliikirira ekyo kimu. Ekyokubiri of course emmotoka zaabadde zaabwe abamu bazipangisiza na bupangisa ng'ewaka teriiyo ey'ekikulu ekyo naye n'agamba nina kyaliwa ng'apangisa maki olwaleero mu Uganda bw'oba olina endagamuntu ne driving permit kiba kiwedde. Bw'oba olina endagamuntu ne driving permit olina emmotoka ey'ekika kyonna anytime anywhere oba yagala kuvuga open roof nze gwe ngamba bugambe nti njagala kuvuga ku Tundura naye sirina ki sirina motoka njagala genda ko mu kyalo waffe naye njagala genda mu Tundura njagala genda mu Hama njagala mugendera mu motoka bweti njagala mu motoka zonna weziri wano mu Uganda olwaleero as long as olina endagamuntu olina ki so wewe nawe nali eyo teweeraliikirira ebyo bintu byawo obusonga butono tukola ki tubumala okyegedde gwe nkubira bukubisimo ngambe njagala mmotoka bweti njagala givuga genda wano ne bwe yakuvuga VIP nga mulimu ne dereva akugulira n'oluggi ne bwe yagalira mu security. So that is where Uganda has gone. So ebyo bintu ebimu tebibasumbuwa abazungu bo babikola abazungu bo babikola mu America every rapper is rich ne olumala okushootinga video ng'ate ayita Uber okyegedde. So some of these things mulina okubyegendereza nga mukola conclusions. Ekyokubiri oba ekyokusatu kubanga olaze wali ekisooka ti mmotoka ezo siza abaana abo. Ekyokubiri ekyokusatu ekiri very sensitive is these are children. Omwana wo okyegedde child omwana wo kiriza obagaana abaana omwana owuwo olina engeri gy'omulabamu
gwoba oyagala mukolera byonna makyazi si birungi kubanga bayibuli etugamba nti suula omuggo oyonoona omwana naye abazadde abamu bwe kituuka ku baana baabwe baba balalamu batabuka era wakirabako wano mwaka yana wano ebibeera ne baleta ebimuli ne baleta omwana ebimuli ng'ate birimu ssente. You remember? Yes, I remember very well. Hey, people brought flowers naye ng'oli aleetedde mwana agenda okukola S4 ebimuli S4 gwe mbulira olupapula lwa S4 wano mu Uganda lukola ki olutwalawa n'okakasa nti nasoma S4 nenjikakasa nenjinyweza wa buli mulimu gwoyogerako basoka ne bwaba oli ng'ayagala jasi mulimu ogusembayo mutono gino gyaffe gyetukola era oli bajja mugamba sooka oleeta olupapula lwa S4 oba lwa S6 oba okitegeera kyengeza kukugamba so kiyinza kukugamba nti abazadde nga batuuse ku baana baba balalamu omukwano ogwo oluusi gubaziba amaaso ate olaba boyfriend gwe wafunye ejjo yakuziba amaaso kati ate omuzadde yasindika omwana we emmotoka ng'epaakinze wali nga bamugamba nti pulomu gyeri nti emmotoka yo maama waakirikolwa alema okugenda okukola n'agamba nti mwana wange dereva kakuvuga koleki akutwale so obwo busonga butono nnyo ennyonyi eyo giraba ennyonyi eyo tesobola kusukka miliyoni ziwera 5 oba eyinza okuba kale miliyoni nga 7 ate kisinza ne distance definitely eyinza okuba yadde mu dollars nga ndoza zibeera kajjanzi ba aviation naye kajjanzi babadde n'ennyonyi omugundi yantebe essomero teryadde n'entebe kati distance so omwana nowa boda takujjaako mitwalo yes kakati kitegeeza nti omwana asobola okukwata omwana ayinza okuba yakoze okusalawo okyegedde n'asaba taata we mbadde nkunnyonnyola ekintu ky'abaana nti taata asobola omugamba nti nakunyumizaako wano abantu ne banzalawa naye mukama mulungi ebintu ebimu bwe bigenda ate bidda bwe bidda ffe ne tubasekerera abaabagamba edda nze nakugambako nti twasomako n'omwana nga bamuleetera mu chopa. You remember that? People say but omwana e Nairobi opeponi bali bamuleetera mu chopa olweggulo nga bamukiina oba yali mwana wani nange simanyi ate biseero nali fala nnyo ni kidi nnyo nga sikitegeera kigenda mu maaso okyegedde naye ng'omwana mu wiiki bayinza omuleeta emirundi ng'esatu oba ena mu chopa. Abasista babrother bange basoma naye brother wange kati ayinza okumutegeera lumu nja kutwala brother mu kubuuliza omulabi in fact naddamu era nenkibuuza after that naddamu nenkibuuza era twamala kukyogerako ne mubuuza ne mugamba Maron, do you remember that guy? Nga nga bamuleeta mu nnyonyi kati ng'ovudde ku ebyo ng'ovudde ku ebyo ebyoyo waliwo omulala waliwo abalala bo balinga 3-4 bo babeera Nairobi nakugamba basomera ku Galaxy International Uganda International School balinnya ennyonyi okuva e Nairobi buli lunaku paka Ntebe buli lunaku bali basoma ennaku 4 bano bo sibamanyi nti oba nti ne balina kalayine gikemmanyi nti bagundi naye nga taata waabwe omanyi sente zaafuna gwomanyi sente zaafuna omanyi sente zaalina nti that guy is half Ugandan half Kenyan naye sente zaakola asasula sente asasula kati nga banogamba nti ennyonyi eyo yandibadde nga ya dollars meka nga meka buli gundi okuva Kenya buli trip nga 10 oba nga wewatyo nti abaana balinnya ennyonyi ennaku 4 nga bava Kenya 4 days babeera Nairobi balinnya ennyonyi paka gundi basomera Uganda basula Kenya okyagedde bulungi nnyo that's how crazy things are kakati naye gwe weebuuza sente mmeka ze bakozesa bajja kulaga
bajja kulaga nti miliyoni bajja kulaga kale bwe luba 10 bali abaana babiri bwe luba 10 kitegeeza 10 lujja ezo bbiri zibajja kubanga usually enyonyi ebeera to and fro return ticket bayinza okukoza 15 a week omuzadde waba afuna emitwalo 10 ejja $1 omwezi kyakweraliikirira ate kati ofuna 10 is nothing then ochegedde kyengezaako okugamba it all comes to how much do you earn ochegedde ofuna sente mmeka ochegedde bulungi nnyo nti omuzadde bw'abanga alina emiliyoni for example bw'abanga alina emiliyoni nga alina akola millions akola emitwalo 10 ejja $1 mu mwezi taamu ya myezi abo baana basoma international schools basoma about ogenda tebaba na semesters bbiri mu mwaka ontegedde kati yenkugamba kisinzira gye basomerawo is it the Cambridge gundi set up oba y'Amerika but whatever it is sente ezo zikola sense kugwe 15 ziba ntono ku muzadde oyo ate remember buli lwolinnyo ennyonyi ennyo ebiseera ebisinga era ba business person bajja kubuulira abaana nga abaana nno mbategeerera ku ki kankubule ne kwe mbategeerera naye simanyi nti abaana abo mbategeerera ku mbeera ya kulinda ku nnyonyi ennyonyi ebalinda kwegamba nga bonogamba nti abaana ffe tubatwala abo okyegedde kakati obudde ne wayitawo eddakiika nga 5 baba patana nga bonogamba ekintu ekifaanana bwe kityo kati n'olindamu eddakiika nga 5 ennyonyi ogimanyi terinda kati ne wabawo mbeera kaddire naye kaddire bagenda okukazuula ng'abaana babadde bakola ki ng'abaana babadde baleetawo embeera on a daily bajja ennaku 4 Monday Tuesday Thursday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday eziziwa 5 ennaku 4 zegeza bakoma Thursday ne baddayo ewaabwe kati but these are people bano bantu betwogerako they are not aliens bano bantu ba bulijjo ontegedde siba president bansi siba minister bansi oba oliawo naye these are people normal people abakola business ontegedde bulungi nnyo so ekintu ky'okunoonya sente ekintu kikulu tunoonye sente ekyo kyekikulu ebisigadde si bikulu bino sibayabala bakoze promo biki oyo kasasiro ennyonyi nze saagala biyingiramu ebajja kuteekawo embeera abaana but nze nalindabye ku nnyonyi sijja kikugamba kirala nalindabye ku nnyonyi omuntu omu yalwala bw'alwala yatulwalirako tuli kuleeke bunyonyi mu 2000 bw'atulwalako 2000 nga tuvudde mu 1999 tuyingira 2000 twali tugenze nga bw'onoogamba nti tuyingidda mwaka ebiseera ebyo abantu baali banimuna mu kutya nti ensi egenda kukola ki kukomaawo something like that waliwo bithiyolo ebyo ebyekisiro ebyo waliwo ennyonyi nze gye nalabako n'amaaso gange omuntu yatulwalako n'alwala sijja kubulira yali ani bwe yalwala ne bamuteeka ku nnyonyi waliwo gye bayita IAA International Air Ambulance nemujja eyo nemuleeta paka Kampala najjanjabwa yamujja kuleka bunyonyi yamujja bunyonyi yamujja mu kifo bayi bakito ba kyenvo baki around there gye yamujja nemuleeta eri kabaala eri mu nsozi nemuleeta paka Kampala okategedde so bino ebintu ebimu bye mulaba just tunoonye sente bwe tunaazifuna mujja kulaba ebintu byetukola gwolaba omuntu ayavuga emmotoka ya miliyoni 7 oyo aba alowooza bulungi naye ate aba mulamu kubanga olwo 7 lusobola okuggwawo leero enkya n'aleeta endala nga gwe boogulera essimu y'emitwalo gya 35 neefa n'ogula endala naye bwakwate miliyoni emmotoka 7 neefa n'agula endala oba ntegeera kyengezaako okulaga so the idea of okutya kuno kwonna kabonero nze akandaga nti abannayuganda baffe waliwo obwavu obugenda mu maaso era obulina okugemwa as early as possible
bwe naliko ewaka bwe twakyakula mbadde nkulaga laavu y'abaana laavu y'abazadde abazadde lumu bwe baba bakkiriza n'ebintu abaana bye babasaba tebalowooza. Omwana yamugamba dadi bwe ntuuka mwesifo nze njagala gundi baviation nagibuukinze bangambye ya $2,000 ng'agamba ye taata agamba count that $2,000 omuzadde afuna emitwalo 10 agamba it's okay owulidde ye ku ye $2,000 zibe miliyoni $2,000 ziba miliyoni 7 ziba miliyoni 7 kakati yaba amaze okulaba nti ezo obusente buki butono kati ye ngagamba nti kuba abaana basomera ku masomero ga miliyoni kumpi 15 waliwo essomero wano gundi just wano ewa bayitawo gundi somero liri wano gundi nalitya liri awo Namugongo oba litaani sebo miliyoni zigenda mu 10 ng'omwana ayingira zisinga ne university university na course natya nnyo kakati abazadde bangi bakola okusalawo nga tebalowooza na kulowooza kubanga balina laavu eri abaana baabwe. Nze taata wange lumu yagwa mu kawunyemu ya miliyoni 9 miliyoni niyo mayibo yagigwamu twali ewaka kiseera muganda wange muganda waffe omuto yali baganda baffe abato kuba balongo bali mu kusoma nga bali mu bali bayingidde S2 S3 S12 kakati ajja bakwano be yali asomera bali basomera King's College Buddo bakwano be asoma mu Nigeria House mulimu kyaliwe yajja n'essimu ku ssomero bali ndoza yali iPhone ebiseera ebyo iPhone oba 5 ebiseera ebyo kala iPhone 5 ndoza nga ya tabu manyiza sikwata iPhone nina ebizibu byange kakati oba yali ebiseera ebyo yali iPhone 5 kakati ndoza nga bamugamba ng'akomawo ewaka dati iPhone 5 yali asoma bulungi era ffe yatusinganga okusoma ebyo by'okusoma najala nsaba dadi iPhone nti jingulira dadi n'alaalira agamba nti ojja kusooka kumala S4 je kanjikola kale kati ye tamanyi nti iPhone kati amanyi iPhone what is that era yamubuuza what is it sa phone ye dadi waffe yalina akasimu ebiseera bino nakamulaba nga agenze ku WhatsApp yalina essimu ye Nokia azagulanga Nokia ze paka Nokia yenga ya mapeesa ereka abakadongo kayo kali alo kakati kati yebo yawulira phone nalowooza nti maybe it's a phone it's a phone I and the phone it's a phone nakabati it's okay buying your phone it's okay asirika kati S3 ayingidde S3 yali ava mu S2 ayingidde S3 ng'asoma S3 ng'ayingidde S4 olwamala ebibuuzo bapata nze namujja ku ssomero paka waka olwakutuusa ku waka babada wandibadde ompa essimu yange dadi ebiseera ebyo nga waliwo essimu gye bayita iPhone 6 yabanga ngaziwe ndoza yali yenkanamuko bweti yesingako wano katono nnyo nga njeru iPhone 6 iPhone 6 e Kampala yajira ku millions 3 akati nga mugambe essimu ngugambe oli mulongo nga mugambe essimu ya dadi era kwolwo nyini nga tandi jamu na uniform nga mugambe okay find out which phone is it the price biki ali muganda waffe nga agenda nga bitandikako yali mu miliyoni 2 oba mu mmeka nga zigenda wera miliyoni 3 akati ebiseera ebyo bawaliwo obufere oba kiki nga kiraga nti kyaja n'ebigenderako byakugula ebigenderako byonna byali byakugula era byakola ki byagulwa bagigulawo ku gundu Acacia Mola najigula brand new bulungi nnyo nayingire waka gwe nkugamba ye waso waliwo kato
ate ye antisimu naye kyenkulaga nti muzeeyi waffe kyamukaluubiriza okukwata miliyoni endala okuteesa nedda ziye zasooka ezisookera ddala nti waliwo oluteesa oluwunya n'okuwunya sebateesa nti nedda kwata essimu endala yonna kononze njagalo tumukonvinsinze tumugambye olaba eno Nokia ate yo ekifaananyi esiraidinga naye ng'olwedde ye obwongo bwamugamba edda nti iPhone kubanga ayagala okugamba banne nti njirina mbi gijeeyo esimu teyafuuka essimu ewaka lwalinga lwaggulu bweruti naye lwafuuka olunaku bugenda okukyanga enteeseganya zikyagenda maaso fene batuyise batugamba mwogeryeko n'omukolo akkirize eyataano zyo nzisobola nkubulira yagigula bwamala ogigula nga waliwo omwami omulala omulongo munne oyita kato kanti awo agwande yaso nti nange njagala eyo n'agiyingira nkugambye lwali luswalo n'agiyingira neziwerezi n'agigula kakati ate waliwo bakabejja bakamenyo ate ffe tuli kuki iPhone ziyingidde olwo mu nyumba iPhone esooka eyingidde mu nyumba tetunabaako na iPhone ndala yonna ziriwezi ziriwo bbiri kanama ne mukukuma goyinza obutagukuma bw'obanga gwogukuma gwolina akabiri kyoyinza obutagukuma ng'ekintu kyakutedda era mu lutalotalo awo nze saagifuna nayina olwedda akasimu kaako gwegiriba kyebakola nga batuggiyomu nga batugjamu awaawa atugenda tweyiribabakuba sairensi yali sairensi ataase esatu embeera awo ng'etabukatabukawo maama naye ng'agiyingira agamba naye abikidde akantu k'omwana kafaananyi bulungi era zaali ezi mu nyumba egi so kikyengezaako okukola as we are soon winding up parenting is very important byakwegendereza abantu bakola ebintu ebiri crazy ku baana baabwe don't joke do not even joke banaye temudda mu kusaagasaaga n'ebyo oyo kasasiro ebyo mwalabye kituuza it's nothing those are just cars pate eyinza okuba yagenze mu kale ekinene nnyo you go back please go back so kitegeere butegeezi nti abazadde bafuuka crazy ku baana baabwe basobola okukola ebintu ebiri unspeakable basobola okukola ebintu ebitategeerekeka basobola okukola ebintu n'ebibaweebuula nkugambye abantu batwalanga ebimuli ku ssomero n'atwala ekimuli nga kimuli naye nga ate ekimuli kijjudde ssente kati n'obuuza obuno obw'emitwalo 5 bwebiri bwawadde omwana agenda kugula ssomero basala poloti mu ssomero anti kati gwowuliriza kati omwana ajjukira asigaze ennaku mmeka ku ssomero ziba ntono nyako kati omutaliddeko miliyoni 2 ku bimuli ebya success for vacation. That's what I'm trying to say. Now what I'm trying to say is people are crazy when it comes to their children. Yep. So people don't care ebyo bintu bitono nnyo naye abantu balina just kuyiga buyizi munonye ssente ebintu ebimu mujja bikola then bino ebyogamba mbuno nalabye abantu abacriticizing biki and all that munonye kaki kasente eyo ensobi gye tukola muzino amawanga gaffe agakulagana gakyakula. We don't have records of these people. We have so many rich people betutamanyina kumanya gye bali okyegedde wano mu Uganda muzino ensi ezikula abazungu bo batereza ebintu byabwe newofuna $5 bamanya nti wabifunye bozifulumya singa abawo omusango nga gugenze maaso ne bagamba nti kwakawunti kwagwako miliyoni bakimanya nti wagifuna financial institutions zimanya wano mu Uganda osobola okufuna miliyoni 5 ne wataba wamanya nti ozirina nga zitambudde bwe ziti mankwetu mpolampola ne zikutuukawo bebbudu ne batamanya nti nno institution neetamanya oba neemanya naye nga muntu mulala yazifunye okyegedde bulungi nnyo
kubanga ffe wano tukyalina ne mode of payment nga buli omu akola okusalawo ku kyayagala oli agamba nti njagala cash tombuulira njagala cash kati gwe nogenda nozijja mu banka nozindeetera kati eri mu institution balaba ono naye ng'ekyamazima wazireesewa gwe baziwadde talina waalabikira tewalinawo amanyiddwa okyegedde tukyalina we still have because system tezinatereera amawanga gakyali mato muno mulimu abantu bangi nga bagagga nnyo naye nga tebali ku rada gye bandiise rada y'amayinja ngeri pulayini tebalabako kandi nga radda tebagiraba karedi tekablinkinga nti waliwo ejja ng'omugagga ali wano muvundu bwayonoona ebintu bwagule goloza nabagagga bagula ebyalo bavaawo oli ejja n'agula ekyalo nga tewalina amumanyi tebakulimba nti abantu bakola mu gavumenti abantu abakola mu gavumenti balina ssente naye ate tebalina ssente nnyingi nnyo naye waliwo abantu abalina ssente zino abakola emirimu gyabwe nakugambako ku Kayeni twali tubalansinga emiliyoni 25 nga tubalansize ssente entono nga tono atuyita mu office what happened nga mubalansize emiliyoni 18 what happened lutalo oma ntegeera kyengezaako okulaga so kikyengezaako okulaga nti olw'okuba nti ensi zaffe zikyakula abagagga bangi be mutamanyi abajja obeewuunyisa kati gwe wootudde noonyezaawo ssente ozifune tokaabakaaba nnyo oli waakiri mu kifo ky'okukaaba musabe gampe miliyoni todda mukaaba then ekirala abalala nalabeyo ab'ennugu abalanise okwogera ebitakwatagana era abo bokoze bubi abaana abo mwana tugenda onoonye ssente 2,000 ezaddwa ziba miliyoni 7 waliwo abagenda bazinywa mu mabaala gwetukimanyi nti waliwo abantu abanywa mu bbaala munaku anywa miliyoni 3 n'anywera omwenge okumala ewiiki namba ng'afulumadda ng'anywa miliyoni 3 kakati what is omwana eyaleese ennyonyi ye ng'ate naye yagirinyemu omulundi gumu n'agamba nti banne ku pulomu yange nange njagala nkakase mundeke kakase oli najjayo ne ka esero ke kataata we nakakavuge oli mulala je nakala nkajivuge omulala je ya taata we najibikako ne ku namba really let them enjoy they are young people let them enjoy kati kikulu kya byonna abaana omanya mwana buli omukuza ng'ebintu ebimu abirabye ate waliwo ebitamukanga waliwo abantu bangi abakoze ebintu by'ensonyi bingi mu Uganda wano nga biragira ddala abantu tebakulanga babiraba kati omwana olaba wekikulanga ekyo oyinza omusuubiza emmotoka n'omuteeka mu bufumbo bwatategeera ate gyeyagiramu ku pulomu gwe gyomusuubiza obubaka bwabusembayo nsaba batumirako mwenna gye muwangaalira mwebale okubeerawo tunoonye ssente bwe zinazifuna tujja kunyumirwa ensi eno that is all we need to do tunoonye nnyo ssente naye bwe tuba tunoonya ssente ate twewale okukola ebintu ebikola ki ebiswaza abaana baffe tubaagale nnyo naye tubaagale nga tulekamu nga tugatta bulungi tugamba nze bw'abanga omuzadde yakutta omwana oyo n'amugamba nti soma bulungi nja kukuwa emmotoka eno ogigenderemu ku pulomu siina buzibu nakyo kale mukwano gwange njagala okutegeeza kusula motors makindye awo luyita kalenda wansi awo opposite ne Africa Oil bano bakola kutunda mmotoka osobola n'otwalayo eyo n'otopinga up ne bakuwa endala ebyo nabagenda maaso okuba nti babikwasaganya wano nawali abasidi omusunsuzi linnya lyange agaliwo gwe mukutu kwe tubeera ensonga ne zigenda maaso okuba nti zitembeetebwa wano nawali kyoyina ogenda maaso n'okuba nga okola kwe kulikinga vidiyo eno mubuufu obumu oba obulala Rokia yabadde ku camera. Thank you.